So account yange bagizeemu giyiriba olw'ensonga za Rwanda. Video gye nabazanyidde jjo bagijje ku mikutu egisinga. So obunyarwanda bwazeemu okunnumba account bugiroopa. Nobula nabudde nga bwewozaako omuliro gwavudde ku masannyalaze gwavudde kuki. So obwo mu buveeko ye butambuza ebintu bino bali mu bikweka ebigenda mu maaso mu Rwanda. Nina ekintu kye ngenda okubalaga bannayuganda. Njagala nsooke mbalage amagye ga Rwanda bagatta batta n'abaana bamwe aba UPDF naye abantu bano babaziika Rwanda mu mass graves. Okitegeera nakugambye nyamba osubscribinge ku YouTube channel yange omala okusubscribinga ku YouTube channel yange account ne banaba bagitutte then tuba tusigala nga tukyakwala tukisubscribingira eri tukikolera ku YouTube ne ku Facebook nga tuzimba ne one account eno nga tugizimba fe tetukyali ku bya account aba muzitwale naye tugenda kumanyisa munna Uganda ebye mubwa kwese. Bana Uganda abanyarwanda bafa mu 10,000. Then ne baza n'omwana bamuyita Princess wa Bobby. Yes, Princess wa Bobby namulabyekaawo. Osharinga nnyo videos zange ne zibeera ku page yo. Wano ne wabazitutte wali zibeera kikola so. Mumunonyeeko Princess wa Bobby. Videos zange always zibeerayo. So tukikole thanks for the share. Nokutambuza information muna Uganda bino bibakukweka. Bana Uganda teri kitulemesa kujjako mu 7. Teri kigenda kutulemesa kujjako mu 7. All odds. Nabagamba kasita mukuba omuntu mu foreign policy. Kasita international media ekuba omuntu ono. Omanyi omumaze. Mu 7 twamukuba mu foreign policy hands down takyalina kyatugamba. Ebulayo munna Uganda gwe kuzanya party yo kati. Oyina okuzanya party yo otya genda olonde kakuume wakabba wechange towetaaga mundu nabagamba chatters zino zonna mu 7 ze assigninga zituwa access ku mundu n'amagye nga sifa abalwana kubanga fe tuli tumulwanyisa nga tuyita mateka tuli ba civilian wobanga tolina armed wing kikakata kugundi zino chatters okujja okulwanirira bo benyinyi balina okujja bakulwanirira balwanyise government ekyali Libya mwakira batewali bayekera NATO yakuba Gaddafi ne Museveni kisobola okumutuukako so ebyo tebabatiisa mukole kye mulina okukola. Okitegeera kakati njagala mbalage Museveni tumukubye nabagaye bigenda maaso mu ggwanga lya Congo biri mu bikuba Uganda si Rwanda eno Rwanda branch ya Museveni wabula headquarters ye Uganda kambalage ba M23 mu Uganda kamba balage. Sentence me to death. I will walk myself to the firing squad. I want to be shot and killed. The Americans were threatening to sanction me, and I really want them to sanction me. Let me tell you another thing I want. I want to be taken to ICC, and I will buy my own ticket, fly there. For saying, I'll talk to M23. If they ever call me, I'll talk to them. To talk to Kinshasa. Wherever they come to me, they say, we want to talk to Kinshasa to solve this matter peacefully. Whether sanctioned by the UN or not, I don't care. I believe. Ndoza kati mubula utandise okwekangabiriza mubulabye butandise okuva kye babukola bamu omuntu I will expose you to the fullest mwe nabagamba for as long as I live wembanga akyali mulamu mmwe temugenda kuddamu kutuzanyirako. We shall do this for the next generations to come. I will expose you to the fullest mwe nabagamba mbesobolera one man amemba sobola kakati abo bwe bu M23 ndoza mbulaba bali mukubukuba mu ggwanga lya Congo bwagala kuteesa mirembe naye Tshisekedi yaganye okuteesa nabo kyovula butandise okuvaayo kano kagamba kalina redo genda ne negotiating amuno bagende mu Kinshasa bateese ne Tshisekedi yaganye bagenda kukuba M23 paka kujitta mu muntu kujimalayo meeting gye twali tulinze ku Friday munange yagudde butaka etya Kagame bamaze omukuba ebikompola bye Rwanda nabagambye yasabye gundi eno bagisembeze ne meeting eno ne bagende Tanzania bateese wabula batuse Tanzania Kagame ngagamba M23 naye ino kola ki ino okubeerawo mu nteeseganya Tshisekedi yamugambe nze siteesa nabayekera gwe muyekera. Okitegeera kata zinyokere ne mu ggwanga lya Tanzania ebyo sabifunyeko gundi sijja byogerako nnyo naye mbukata zibeekube ng'omi meeting neeyiika meeting we yayise bagenda kuddamu olwaliro lwa Saturday balabenga bakola ki bazimaliriza meeting naye Tshisekedi agamba tateesa na muyekera Kagama je amajege bo babalage fire wabanga tayagala bajjayo yabalumbe bonna alumbiremu ne Rwanda awe tuli so meeting teyawedde wabula nja kuwamba wa updates zafudde mu meeting wano ba M23 aba Andrew Mwenda ba M23 benyini bulijjo bateralizinga Rwanda kati tubunyize nabagamba zino foreign policy zijja banyiga wezina abanyiga buli webalina akalandira bagende zigenda kubajjayo zibanyigewe bati zibafunzize mu kifeeki
bagenda bafundiza mu Uganda awo kati gwe munna Uganda wonasituka okuzanya party yo bano babeera bawedde nga kaweddemu luli abatisatisanga agenda leeta bakomando kambalage ku mass graves eno Guardian ya reporting the government ekituufu abantu abali mu kufa Banyarwanda ne babazika mu nkukutu muno we muli n'abaana bamwe aba UPDF eno location these are satellite images ezikulaga mass graves eziri mu Rwanda oziraba babazika mu mass graves obalaba n'abantu babakiriza kulaba ku bantu bakutwalira mu coffin mbu abantu babazaye Rwanda nga bonna bayidde baweddewo ne face tezirabirwa abaana abamwe be mutalabako nga bagenda Kongo bazika mu mass graves e Rwanda these are satellite images eziraga mass graves ezo bino si byange okitegera nze nabagamba siri wa propaganda these are satellite images kati gwe munna Uganda Museveni okyamutyako ki Museveni omutyako ki Museveni always abaddewo ku mase y'abazungu we twamukuba mu foreign policies ne tumuteeka ku ttaka takyalina kyatugamba kati omuzungu akoye Museveni gwe munna Uganda gwatanako wa Museveni nina kugambye olunaku lwogenda okusituka lwaki saawe no besibye nnyo Kagame naye nga byafectinga Museveni bakimanyi ti strength ya Museveni eri Rwanda kubanga sente zonna gyaziteeka n'ebyobugagga bye babba biyitira Rwanda e transit kati omuzungu yagimusibye wamusiba akimanya mu Uganda mwamukowadde ate force eriwo alternating force ya His Excellency Kyagulanyi naffe abaana ba people power ababi abatagulwa ukitegera tuli ku side ewakanya Museveni kati akimanyi senga violating human rights babera bamukubira mu human rights zezitya mu Uganda gwe kusituka wosituka n'omugamba ekimala agenda tuwentebe oyo fala ebyaliko abagira this is our generation masa ungenda kubalaga abasajja bano batubye batya generation yaffe so twegweke encha respect my people mwebale nnyo abatwegasseeko naye muwulire bino nze nga muna Democratic Party awo kansooke nveewo ekiriwo tewaliwo politician yenna agenda kutaasibwa lutalo luno ebbanga lyonna lye tuzze tubadde tubyogera tulina ensonga kubadde kulabula nti gwe wenna akola ebintu byo alina byoyisaawo bikole mu bwangu odde ku ggwanga lyo tugobe Museveni tumujje mu ggwanga lyaffe naye mwasuulirayo gwa nampulira zibi kati saawa zino mugenda kutuvunaana ki kino kyenkola kati kyembadde nga nkola ebbanga lyonna mwagaana okukyuka kino bannayuganda kye bakola kati kye babadde baalindanga ebbanga lyonna Museveni lye yabatulugunyanga bagamba katulinde ebbo balinzi naye luli eri mubadde nga mubabuzaabuza naye kati saawa zino tebajja kubeera ready na kubuzaabuzibwa buli mubaka ng'omanyi tolina kyokoledde munnayuganda zikusanze buli mubaka ng'okimanyi nti tolina kyokontributinze kujjako mulabe wa bannayuganda zikusanze buli mubaka ng'enkolayo yakwebasa bannayuganda zikusanze ono yenze ebbanga lyonna wano wennyimiridde saagala kudisappointinga nsi byembadde nga njigamba siyinza bivaako mbukubanga bapolitician batandise okugaba ku kasente byembadde nga mbagamba siyinza kubivaako kubanga bapolitician batandise okwegonza eva nja kuyimirira nkole kyenteekeddwa okukola munnayuganda buuka munnayuganda labayo abantu abo ababi basigale nga babi gwayagala okwesimbawo obudde bukyali va ku bino mbugundi tewali w'amaanyi nga takoze ekyo nkibabuulira tewali w'amaanyi nga takontributinze ku kujjako Museveni oyo si w'amaanyi tujja kulaga nti talina wadde amaanyi gaamu jangu vaayo bw'oba olina ebigendererwa by'okutaasa eggwanga lyo nga ddala gwe asobola okugezaako okutaasa eggwanga lyo okwegatta ku bannayuganda jangu tukooye tuleme kugenda nabe tumanyi nti abo babi abo be bagenda otulinnya ku buleeki nga tusindika emmotoka eyake mpuliriza bulungi munnayuganda tewaliiwo ayina kukubuzaabuza ate kankubulire gwe politician tewaliiwo buloga asobola kukutaasa taliiwo ekyo nkikubuulira kubanga bannayuganda mu kuwanyisiganya ebigambo muno bannayuganda bawulira mazima ebbanga lyonna lye tumaze nga twogera tolowooza nti tubadde twogerera bwereere ekyo nedda mukitegeere
tubuulira protestive vote gye tunnyonnyola abantu omubaka wa palamenti ali eyawoza mu mpoobulu mundabiranga dda bagula bitole bya sabbuuni bitwala mu constituency zaabwe kulimbalimba bantu twagala kuva mu buwambe ffe we tuyimiridde to contributinga ku kuva mu buwambe ofuuka enemy goba